Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH mukasa gemanya gange omulungi atulaba nkwanirizaako eyakategatako olunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa Septemba oba omwezi ogw'omwenda omwaka 2020 tusinziira mu ggwanga Uganda era nga wotulabira leero olunaku lwa kusatu embeera of course ogiraba ey'obudde obulanga naawe gy'oli eyinza okuba nga etonnya awalala nga gwaka awalala kisinziira Katonda w'amaanyi nnyo enteekateeka ze zo tuzikkiririza mu bukkiririza tetuziwakanya wabula tugamba nti bw'ati bw'ateeseteese olunaku olwaleero negatiddwako abakugu babiri okuli mwami Chris Lule nga kwotadde ne Dr. Bale nga bano abakugu tugenda kubanga era tutunuulira business wano ku Extra Digest mugoba nsonga buli lwakusatu n'olunaku olwa Sunday tuba ne program ya business ebyobusuubuzi oba okusuubula era nga program eno eteebwamu ssente aba couple of financial consult nga kwotadde ne logical motivators ng'era bano basangibwa ku kibanja kya www.coupleofinancialconsult oba www.logicalmotivators.com era nga nkugamba nti the business mind buli lwakusatu n'olunaku olwa Sunday nsaba abakugu bano bababuuzeeko ndyoke mbanjulire omulamwa gw'olunaku olwaleero. Banange nga twesiimye okubanga n'olunaku olwaleero tulina abantu baffe bano tusanise obbalaba tusanise okubanga tukyali nammwe ate nate omulundi omulala tubabuuzaako nnyo gye muwangaalira abali e Uganda n'abali mitalo w'amayanja twongera okusaba Allah twongera okusaba Omukama Katonda abateeremu obwangu mu bye mukola bambi bisobola okutambula mufune obuuma mufune ensimbi mufune capital mu lulimi lwonna lw'okitegeereramu abantu abo tubasabira ate era ne tubeebaza okubanga beekuumidde ku business mind mu nsi ejjuddemu ebintu ebitategeerekeka naye nga nabyo byetaaga okulabibwa kwegamba omuntu nasalo n'agamba nze ngenda ndabe kali era njagala okuyisaawo akalango nti abantu baffe bano buli lwetuweza 1000 ffe tugamba Mukama nti alhamdulillah kubanga okufuna 1000 nga balaba business mind kyenkanankana ne emitwalo 12 nga balina omukyalo omulala gwe balabye so tubeebaza oba omwami oba abavubuka naddala nga bali mu nsi ya politics kubanga abasinga gye bawangaalira ngenda nengeraageranya byoteekayo ebya business mind nengeraageranya ne serebu wa foomu ng'abadde alina emboozi gy'anyumya ogenda okwesanga nga Chris Lule business mind alina views 520 mu ssaawa 6 serebu wa fono wa music ogenda okebera wansi wali 12k noga abantu baffe kwegamba bamanyiira tulina setting gye tulinamu naye bwe tutyo tuba tutambula tewali mutawaana yesebo. Yes, that is Chris Lule for you ku business mind. Kansabe Dr. Bale atubuuzeeko abuuze ne ku balungi abatulaba. Muganda wange IBRAH tweyanziza nnyo okutufunira omukisa guno okutukyaza ku business mind ate ne baganda baffe bonna abatulaba abatugoberera bangi nnyo naddala abo abali mu nsi z'ebweru abali e Qatar, Iraq, Dubai bangi nnyo mbalaba babeerako era batubuulira abamu kubo waliwo bayizi bange waliwo kubo bamuyita Nuwakuma Sam yagamba nti Samu mutumiddeko nnyo kwagala nnyo taata agamba gambiranga IBRAH nantumirako ne gurupu ye bwe babeera naye abatulaba balina okubeera nga bakimanyi nti greatest civilizations are not conquered from without until they destroy themselves from within. Tewaliwo bugunjufu bwonna bwali busaanyiziddwawo nga bufubutuka wabweru okusinga nga bo bwennyini bumaze okwesaanyaawo ate omulala n'agamba nti nothing destroy iron than its own rust. Tewaliwo kintu kyonna kisobola kusaanyaawo kyuma ng'okutalagga kwayo kyo era mmwe abatuwuliriza buli bw'osalawo n'olaba programs nga zino oba ogezaako okuggyako obutalavu bwali badde bukulya n'omaliriza nga okulakulana ogenda mu maaso abantu abalala nga balemwa
bw'obeera tolina w'osobola kulemererwa kubanga oba olina ettaffaali ly'ozimbye mu mulamu gwo. Mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo n'okuwulirizanga programu zaffe n'okulaba programu zaffe. All right, that is Dr. Bale for you. Iranga mukugu si doctor wa byabulamu wabula alina doctorate mu economics. Iranga tulinayo lunaku lwa leero si mugenyi ku sheno wabula nga aze abeerawo emirundi egisoba mu 2-3 tuyine Chris Lule as well naye iranga olunaku olwaleero tugenda kwa tutunulira kye bayita competition oba competition oba competition okusinzira gye wasomera akantu ako kakulu nnyo waliwo omusomesa wange yagiyitanga competition mu Luganda okuvuganya okw'emirembe okuvuganya okuli civil oba okuli civilized okuvuganya okuli healthy so okuvuganya okwokusika omugwa mu bubi oba mu bukyamu. Tutunuulira competition in business. Ebiseera bisinga wabaawo businesses nga ziri located mu central area yemu naye nga bw'otunuulira competition yazo eri so healthy. Case in point ojja kutunuulira ekyokulabirako ngenda kuwa ekyokulabirako kya banks. Bw'otunuulira mu ggwanga Uganda Kampala ye capital city y'eggwanga Uganda naye bw'oba otunuulidde oluguudo lwa Ntebe Road oba ku bitaala bitaala bya Ntebe Road awo bayita ku Steers waliwo banks ezisoba mu 6 nga kwotadde ne microfinance as well. So wonna omugatte ebirabo bya ssente oba amaterekero ga ssente gakunukiriza mu 10 naye nga byonna biri mu kitundu kyekimu. Bw'ovaawo nokkirira mu kikuubo ojja kwesanga nti ekikuubo okuva lwe kitandika awo ku Mukwano Arcade paka okugguka eri ku Chagwe Road nga ewa Kisekka batunda businesses batunda commodities oba goods ezimu at the end of the day naye bonna tolina gw'osanga ng'agamba leero sikoze. Bw'ovaawo ojja kusanga boda stages nga ku stage emu kuliko abantu 10. Ojja kugenda mu paaka nga mulimu era embeera yemu. Ojja kugenda mu bitundu ebimu nga waggulu eri uptown ojja kusangayo woteri nga zeeriraanye ziri ku line yemu osangeko Serena osangeko Mosakoti osangeko Sheraton Imperial Royal Fangfang n'ebiddirira. So lwaki twagala kutunuulira competition kyekireeta competition abantu ddi lwe babowinga out down competition ng'ebayinzizza kyekiviirako abantu okulemera mu kuvuganya okuli positive ne bawangula yeddi abantu lwe balemererwa era biki ebijja abantu mu kuvuganya in line of business. Katufune Chris Lule tutandike naye in that line. Sebo tweyanziza nnyo tweyanzeege okuvuganya oba mu lunyaanyimbe kye bayita competition kibadde kintu ekyenkize nnyo mu businesses ezivudde ku ddaala erisooka ne zidda ku ddala ate era kibadde kintu kibi nnyo nti kirina businesses zekigobedde ddala mu ggwanga Uganda oba ne mu nsi yonna okutwaliza awamu. N'olw'ensonga eyo competition efaananako nga omuntu bw'anaabeera n'emmundu naye nga tamanyi gikozesa. Bw'obeera nayo nga tomanyi gikozesa emikisa mingi nnyo nti buli lw'onaakwata essasi eryo ng'olina gw'oyagala oddiddiza emikisa mingi nnyo nti liyinza okudda gy'oli kubanga emmundu eno tonnayiga bwe bakola ki bwe bagikozesa. So okuvuganya okwo okwakaasa mmeeme omuzungu kwayita okwakafubutuko nti IBRAH Mukasa WOLOKOSO Digest mugoba nsonga ayina abantu bavuganya nabo besigenda kumenya kati ne babanga abantu be bajjako interviews be bamu cameras ze bakozesa ze zimu information gye bafuna mu bantu yemu n'olw'ensonga eyo IBRAH kyafuna naye munno omulala akola ekintu kyakola bonna bakola ekintu kyekimu kati kyemubeera musigazizza era nze ne muganda wange ono tulina ekitabo kye mu mirimu gyaffe gye tukola olw'okubanga ffe tulina abundance mentality bwe mba nyina ekintu kyemanyi tekingana kisharinga naye bw'aba yina ekintu kyamanyi tekimugana kisharinga naawe. Tulina strategy ejjajja okwongera okulambulula mu maaso eyo gye bayita Blue Ocean Strategy. Eno yaffe ffekka eno abali side eno okujjako omuntu ng'ogimumenyedde n'asobola ogitegeera nti oceans zibeera za mirundi ng'esatu: red ocean, clear ocean ne blue strategy. Nti eno mu red ocean ojja kusangayo companies bbiri nga bakola ebintu bye bimu, boundaries zimanyiddwa,
akatale kamanyiddwa n'abagula bamanyiddwa kati kyemubeera musigazizza kubeera kuyiwa musaayi competition efuuka bloody olw'ensonga amaanyi gammwe gonna mubeera mugakuŋŋaanyizza ne mugasa mu advertisement ne mugasa mu market capture ne mugasa mu kumakinga sure nti mugula bannamawulire ne mugasa mu bintu ebirala so nga ate omuntu omugezigezi era atulaba kano Dr. Bala ajja kunyamba okukayisaawo sijja kwefuula mulungi omu omuntu waffe ono atulaba alina businesses era ayagala okuapplyinga blue ocean strategy ye agenda kwemaliramu amaking sure nti acreatinga new markets oba anoonya ba clients abalala oba aleeta product endala okusobola okwa competing competition yene eriwo obutagifuula blood oba omuzungu kyayita cutthroat nti mugenda kubeerawo okumbiranya eyo etakola makulu n'olw'ensonga eyo okuvuganya mu businesses kuyina engeri gye kuyambyeko businesses naddala ezivuganya n'ennene okusobola okuvaayo omulundi guli bwe twali twogera nakugamba nti companies ennene kyezisinga entono naddala mu buuyi buno obwa competition nti bo value chain yaabwe yonna buli kifo babeera bakiinako control naleeta paper milling business oba nendeeta abantu abatunda empapula oba nendeeta companies zitunda ebyokunywa oba nendeeta companies ezitunda cooking oil nti abeera owuninga ekibira ewasimbibwa ebinazi nga owuninga ebinazi nga owuninga trucks ezibireeta nga owuninga abantu abakamula ebinazi mala na owuninga ne finished product kati gwe bw'obanga ovuganya n'omuntu afaanana bw'atyo nga gw'ogula buguzi binazi obisuubula kino ekyokulabirako kiri mu sigala companies ennene zemmanyi ziri bbiri British American Tobacco Uganda ne Balif Tobacco abo bonna bali mu business ey'okufuuwa eya cigarette naye abantu bano bombi babiri omu buli lwayongezwa eza cigarette we Leaf Tobacco ng'agamba oyongezza nze ngenda kusala kati kye baakola bonna kwali kuddayo ku soosi kubanga omuntu owninga soosi yatera okuwininga competition soosi yaliwa ye mulimi ali mataaba buli lwobanga omulimi ali mataaba gw'omulina kiba kitegeeza eno soosi ogirinako obuvunaanyizibwa tosobola kuvuganya obeera n'okusalawo okwenkizo tosobola kuvuganya kimu na muntu agula taaba ku balimi ng'ate ono ye yeetera mu balimi ssente bamulimire taaba ekikola aba asobola okukifuna oba omuti gwa taaba aba asobola okugufuna ku siringi emu eya Uganda so nga gwagula ku mulimi agenda kusaako amagoba asseeko n'ebirala kati zino companies ennene kyezikola abalimi bano abasigala zibawaayoko incentives omulimi ziyinza omugulira pikipiki ne zimuzimbira ennyumba ye n'abeera enkola y'emweyo y'enkola y'abamadivaani n'abalimi ebikajjo kati gwe omuto n'avaayo bw'obanga oyagala kulwana na competition kyebagenda okukola okukujja mu katale bagenda kusala prices kubanga gwe bbeeyi kuwasuubuliddekooko ekinazi ojja okikamule oba simusimu ava eno mu bannange bano abeerira ebbeeyi kuwasuubulidde kiro ya simusimu ojja ogikamule ogijjemu liita ya cooking oil ye munnaffe ono ali mu kussa mu balimi ssente ayina enkizo nnene nnyo mu kuzannyazannya n'emiwendo gy'ebintu bye okusinga ggwe kubanga gwe oli mu kubala costs eziri involved along the way okuproducinga 1 liter of cooking oil so nga ye oli ebyo si byatunuulidde ye era agamba nti nze liter oil bwebanga ya 7.5 nsobola ogibaweera ku 10 mmeka kubanga controllinga source so omuntu wa controllinga source abeera n'amaanyi ag'enkizo ku muntu gwakopintinga naye then eno strategy gye mbagambe eya Blue Ocean strategy ey'okumakinga sure nti olina obutale obupya bw'ozimba bw'ozuula boundaries n'ozigaziya n'olekera omuntu ono ekyokulabirako kye ngenda okubawa kya WOLOKOSO extra nti WOLOKOSO extra yatunulamu n'egamba competition eno eri bulade cutthroat eno sijja gisobola kanoonyeyo abasajja creating a business mind wenilaging boundaries z'abantu baffe bano abatulaba waddira noddira abantu abaagala amawulire agafa aga bulijjo agafudde ku baserebu General News n'obaleka side n'osiivingamu abo bokka abaagala okukyusa obulamu mu bye business n'obawaayo ka business mind kyova olaba nti views ezaffe tezenkana na zaabali
bali bambi bo ezaffe tezisobola kwenkana kuba mukulu Daniel mugoyo okyogerako ki so okimanyi nti ebeera blue ocean strategy. Very true. Thank you. Strategy zino mu kusooka yasose wabadde wagiyisa otya? Red ocean, Blue ocean ne clear ocean. Wakatunyonyolako mmeka? Zonna nzisizaamu nenjagala muganda wange ono kubanga naye ayina engeri gye yagitegeeramu ebintu byebimu kubanga zino strategies tuziwa companies n'ebitongole ebirala kubanga oyo nange kye tusinga okumanya okukola kwe kubanga tugaba strategies zino tukola market research tukola applied research mu companies zino ez'enjawulo bajja ne batuleetera emirimu egyo nga nawe bona ajja n'otuleetera omulimu n'ogaa njagala mu ndisearchingire ku kintu ABCD mumale mumpe report about this ekyo tukikolera ddala so njagala strategies zino mpe ne muganda wange chance naye abeeko kyayogera ku competition. Okay, tuli ku the business mind olunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi 16 omwezi gwa September. IBRAH Mukasa gemanya gange era nga kulwa extra digest mugoba nsonga East Africa world over ndina abaami bano okuli Chris Lule nga kwotadde n'omwami Dr. Bale era nga right now njagala Dr. Bale asooke atunyonyole in less than a minute competition chechi gwe nga omukugu mu bya business competition oba okuvuganya chechi then from there ojja kubanga naawe oyongera okutulambulira ku strategies zino okuli blue red n'endala. Webale nnyo muganda wange omu ku bantu bensinga okwagala ennyo okumanyako ye D. Rockefeller. Frederick D. Rockefeller. Yagamba nti whether you think you can or you think you can't outcompete others, you are right. Either way. Nti gwobeera mutuufu bw'osala buno ogamba nze abalala bannema sisobola batuuka ne bw'ogamba nti nze ŋŋenda kubatuuka mbasinge n'obasinga era obeera mutuufu. Okuvuganya kwa mirundi ng'ebiri waliwo kye tuyinza okuyita cutthroat competition. Wookerera ku makya n'ogamba okufa na kufa. Wali olabyeko ku bantu abalina business nga oli atuuka ne kussa erijjayo ebintu n'abikuba mu kkubo n'oli najjayo ebintu n'abikuba mu kkubo buli kiseera ne babeera nga balinganga abavuga giragundi abayinza n'okulwana nga baagala kulwana ne weebuuza n'ogamba bano bajja kukola ssente oba bajja kuvuganya. Kakati eyo cutthroat competition ebiseera ebisinga ereetawo kye tuyita price war. Ne mutandika olutalo nga mu kifo ky'okwekuba eŋŋoomi ne mutandika nga lutalo lwa bbeeyi ono asala ono nakkiriza oli n'ayongeza oli bw'ayongezaako ono n'asala. Kati naye ebiseera ebisinga mu business waliwo kye tuyita prisoners dilemma oba mu games theory abasibe baali babiri babakwata nga bazizza omusango. Bonna ne babateeka mu ruumu za njawulo. Oli ne bamuteeka mu ruumu eri n'ono ne bamuteeka mu ruumu eri naye buli yali ababuuza ebibuuzo investigator n'ababuuza nti bannange singa ogezaako n'oyogera ekituufu n'oyogera nti gwe wabbye munno n'ayogera nti teyabbye gwe tugenda kusonyiwa naye munno tumusibe. Kati buli omu kye baamugamba bwe basooka kwoli n'alowoozaamu nti singa munnange ono agezaako singa ngezaako ne ŋŋamba sabbye munnange ajja kwogera ekituufu nti nabbye bansibe kati kanjogera ekituufu. Oli yayogera ekituufu nti yabbye n'ono n'ayogera ekituufu nti yabbye ne bamaliriza nga bonna bali ku kyekimu era ekyo bonna nga basibe. Ekyo tukiyita prisoners dilemma era kireetawo kye tuyita Nash's equilibrium. Nash's equilibrium kituuka ekiseera mwenna ne mukkiriza nti bambi competition teyina kyebagasa mwenna mwajja kukola ssente. Kakati ebyo ebyokubeerawo awo mu cutthroat competition ekiseera kituuka mwenna ne mukka ababadde bavuganye nnyo ne mutandika okumanya nti kakati ate musobola okukompitingira oba musobola okuvuganyiza ku bintu ebigasa abantu. Bw'oba osinkanye petrol stations ezisinga obungi ozisanga bambi kati zooleza ku bantu windscreen ne zibawa ebitolo bya sabbuuni ne bikola bitya. Kati ennaku zino waliwo ne gye nayiseeko ng'eriko obuwala obuzima. Kakati okuvuganya
okuvuganya kutuuka ekiseera ne kuvaayo eri ne kubeera kati kukugasa bantu naye ebyo byonna nga bwe tubirabye brother gundi Chris ayogedde ku nsonga naye nze nyina kye tuyita competitive strategy business yonna gyeri yeetaaga okubeera ne competitive strategy. Competitive strategy ebeeramu ensonga nga nnya oba empagi nnya. Empagi esookera ddala ye mpagi eyitibwa customer service. Gwe ng'omuntu okola ki okulaba nti customer care yo eyawuka ku ya competitor wo. Wayogedde ku bank ezo eziri awo Kampala Road ova ku Mapeera nodda ku ya Equity nodda ku bank awo endala kati mu mbeera eyo bwe twesisinkana awo services zokka ze zibaawula kati era customer care ye yawula customer omulungi business ennungi erina okubeera ne mu pira yayo emu ku yo ino oba competitive strategy yayo erina okubeera nga yeesitambuliza ku customer care naye nga customer care obuzibu we buli nti abantu bangi nnyo balowooza ku customer ng'omuntu ali awo eyali azze okugula ekintu ewuwo era gwe batunuulira nti customer abalala balowooza nti buli ayitawo awo yabeera customer yekka naye ba customer wabeerawo omuntu gwe tuyita suspect omuntu ayitawo obuyisaawo ku bizinesi yo n'atunulatunulayo bw'ati kati gwe buli woogaana okumufaako nolowooza nti si wa makulu wali wamulaba ye suspect bw'ova ku suspect n'afuuka prospect oyo akyamako ewuwo n'abuuza munnange akasimu aka iPhone ka ssente mmeka omuntu oyo oluusi nsisinkana abantu bannyo mu kibuga wedda nnyo noonera obudde bwange alabika alamuza musumbuyi nti mulambuzi yazze kutulambulako bulambuzi kati omuntu oyo bambi omufiirwa naye ate singa oba omukutte bulungi olunaku oluddako asobola okutunda ku bubwe najja agula essimu ya iPhone kati oyo afuuka customer wabula bw'afuuka customer ataavaawo n'ayingira mu kye tuyita client customer ye muntu eyali azze n'agula ekintu ewuwo omulundi gumu gwokka naye omuntu okufuuka client akomyawo emirundi 2 3 bw'atyo naye ate osobola omugyawo n'omutuusa ku ssa lye tuyita promoter promoter oyo ye muntu abeera eri waggulu n'agamba anze banka yange Centenary nakukubira nga nebyabeera n'emikwano gye akisiinyako buli kaseera oli mu banka ki n'ogyogera ku Centenary amafuta nganywa ku Total kakati omuntu oyo customer service engeri gy'olambuluddemu abantu lye piira esooka piira ey'okubiri blaza agyogeddeko yetambulirwako kye tuyinza okuyita pricing oyina okubeera nga ng'obala gwe ng'omuntu omuwendo gwo gwawukana gutya n'ogwabalala bwe nnyingira mu Centenary Bank bo account yange bagigulirawo ssente mmeka waliwo ate n'abaziweera obwereere lwaki neetaaga okuteekako okuwa omutwalo ng'ate buli lunaku nja kuleetanga ssente zange nzikuwe lwaki neetaaga okukugulako simu kaadi nga buli lunaku nja kuteekangako ssente oba okitegeera kakati mu mbeera eyo price eyo ekola kinene nnyo ekintu ekirala ekiriwo kye tuyita quality omutindo ogwa extra digest mugoba nsonga ate nga mukanyomera ka business mind ogwo gwokka gwe gukuwa enjawulo abantu we bali baziina simanya blogo obalaba n'ogamba nti bano bambi boonoona budde bwabwe n'obatunuulira naye nga akakalanga omujja kasafulira ekikuteekako enjawulo kiki nti quality ereetebwa temumala galeeta buli muntu si buli muntu nti ajja kujja ayogere ku business mind abantu abamu n'abantu bemume boogera they are not practical things biri theoretical they've not applied them bino byebintu byetu applying nze nga sinnakubuulira kintu kyonna mala kukikola mu bizinesi zange etali mu eri emu nti erina branch wamu etali 2 ezitali 10 eziri mu locations endala ezimu ku zo tuziwadde ba clients
mu Logical Motivation Store ne mu Caplog Uganda Limited nga bajjayo buli lunaku ne bafuna information ne bagaggawala vision yaffe mu Caplog egamba nti twagala buli muntu tumulabe nga mugagga buli muntu ng'asobola okufuna akakadde mugundi ebintu bye tulina byebintu bye tuzze tukola kakati bwe nkubuulira strategy ezo ziri quality mind wamaze okusiivinga nogamba abano bantu bajja kuwa kino ekintu kyoboogera kiri practical ekirala ekiriwo mu competitive strategy ng'oggyeko quality tubeerako n'ekintu kye tuyinza okuyita speed obwangu customer bwajja mu centenary bw'aba yakatuukawo how do other people respond wayiwa abatambula awo sebo tukuyambye tutya sebo tukuyambye tutya then covid yazze so what omuntu yenna ali so speedy omanyirawo nti nno kakati ba customer tebagenda kujja gye tuli kubanga batya okubalwaza naye tusobola tutya okutambula n'omutindo ogutambula nga gugenda mu maaso no we go ahead so far eyo competitive strategy ebulamu era abantu tebakola ki tebagirina blaza yayogedde ku kye tuyita blue ocean strategy blue ocean strategy nga bwe yagyogeddeko ffe tugezaako oluusi okuwa abantu amagezi engeri gye basobola okujjawo okuvuganya tewali nsonga n'emu ebonyabonya abantu n'obalaba nga bali omwo mu kibuga buli omu esindika munne renti ya waggulu oluusi otuuka mu kibuga n'ogamba nti kati kantandika okulondoola amaduuka n'oliraba edduuka olwaleero ne litasobola kumalamu myaka 2 oba 3 nga olisangawo awo either renti yayambuka either babagobamu baluzingira mu ssente zaabwe naye ate ng'omuntu atambulidde mu blue ocean strategy etegeeza nti mulowoozeeko ku bufo obukyakula obuli eyo nze nnyina kyentera okugamba abantu nti wesisinkana ntera nnyo okugamba blaza ne mugamba nti nze sikola bizinesi watali nfuufu nsooka ne ntunuulira ekkubo eryo lirimu enfuufu amakubo agagali ne bwe kibeera kya nfuufu kubanga basinga obungi bayayanira eno ewali amakubo amalungi nze nsooka ne ntunuulira ekkubo nti ekkubo eryo gye liriko enfuufu abantu bajja kweganya okuva eyo n'eyo bagende mu butawuni obwo obuli eyo ewala kati nze obwe bwe butawuni bw'ennumba n'ennumba kalangala ne nteekawo bizinesi yange bulungi I get my commodities zentutte mbeerawo nga nze ndiyonzeka ate nga ne tawuni zokka abantu bajja kutambula mitala na mitala kuvaayo kujja eno awo wennyini mbadde njagala kwongerako ewa Dr. Bali wayogeredde omu ku ba clients ba factually namusabye with his permission ne muganja njagala muyisizaawo kaakalango si kumulanga omwami oyo yajja mu ofiisi musuubuzi wa cameras ateeka mu maka g'abantu cameras ne mu ofiisi ne muki ne muki najja nga nebuuzaako strategy gy'asobola okukozesa kuba yali kukwako edizizine ez'ekibuga nga competition emuli mu bulago abantu bavuganya nabo basala emiwendo kuba abantu byali avuganya nabo nga basobola n'okuleeta kamera ezo nga bazireeta mu bungi nga tamanyina gye baziguze ne biba nga bimusobedde ne muga njagala twapulayinge blue ocean strategy eno boundaries zaabwe bano abasajja mwe batunda kamera njagala oyiga okucontrollinga source akantu ako neekamuwa n'akyusa branch ye n'agijja mu kibuga mu Zaakedi n'akkirira e Masaka era njagala kukakasa e Masaka ali tebawerayo bantu basatu abatunda kamera ezo azitutene mu byalo as far as Sembabule as far as Rakai kubanga source y'abantu abagula cameras mu akedize Kampala bava mu byalo kati nagambye ani afuna ani ayina obuyinza obuzanyisa emiwendo ye muntu wa controllinga source kati ono bw'aba asitudde kamera ze n'azijja mu akedi n'azitwala e Masaka kiba kitegeeza agenze kukwata agenze kuvuga alina kati source mu ngalo ze Dr. Kyabadagezaako tugamba nti ye bw'agamba nti bizinesi ze ziri ku nguudo za nfuufu actually namuwagira bwe yaleeta strategy ye y'okuba nti bizinesi ze zitwala mu bifo ebifaanana bwe bityo kubanga abantu baaguza ojja kwesanga nga byabaguza bava mu byalo eyo ne bajja mu bibuga okubisuubula kati bw'abaabi basembereza kumpi wali abaavudde mu blood competition eyo gye yayise cut throat ey'abajja n'abajja bavuganya n'omusajja ali omu ayina omubiri gumu
ali omu bw'ati alina abakyala bana kati balina okubeera mu kuvuganya okwo okwakaasa mmeme okulaba ani amusigaza ennaku ennyingi mu bizinensi bavundikira baloga mu bizinensi sijja gamba abakyala bali nti noonyaawo engeri gye weetaasa olabe nga bw'aba tazzeewo ofuna engeri gy'okikwasaganya awo kye ŋŋamba noonya source abantu bano bavaawa abantu abalaba Wolokoso digest baliriddawa nti bali mitala w'amayanja ffe nga tusumulula tubaleetera ebintu bye basinga okwagala okuwulira bwe kyekyakulesa business mind kubanga okimanya abantu bali bwe bamala okuŋŋaanya ssente zaabwe kati soosi yaffe wano ku Wolokoso digest eyinza okuba nga y'abantu bali bw'amala okuŋŋaanya akasente akainvestinze atya gwe kwe kumuleetera omusomo ogufaanana bwe guti naaba nga asobola okugufunamu. Okay, tuli ku the business mind. IBRAH Mukasa gemanya gange nkutegeeza ino gy'osinzira okubanga otulaba nti buli lwakusatu n'olunaku lwa Sunday twasalawo of course mu week tubeere ne shows bbiri every Wednesday and Sunday. That is the business mind. Era nga nkusaba omulungi atulaba nti alina ky'oyagala okumanya kyonna in line of business mu comments postingawo tujja kuba tuyita mu comment yo, then ekibuuzo kyo okuwabula oba okwemulugunya tukuforwardinge eri bekiba kikwatako. Tutunuulira okuvuganya competition era nga tulina abakugu okuli Dr. Bale nga kwotadde ne Mwami Chris Dule. Chris, nga nzira gy'oli abatulaba baali agadde okumanya ddi era kyekiviirako abantu okuwanduka mu kuvuganya oba okuwanduka mu competition ne bawanika nti nze nkitadde. Sebo neeyanziza nnyo bwana IBRAH, kibuuzo ekyo kirungi nnyo. Naye njagala kukozesa omukisa guno kubanga era ndaba obudde butuliridde empinga okusobola okuyisaawo akantu kano. Nze ne muganda wange oyo bwe tuli mu mulimu guno ababakana n'eddimu ery'okulaba nti bannaffe nga bwe yakugambye tulina abundance mentality. Okufuna kwo IBRAH tekukosa nnyingiza yange, okufuna kwe tekukosa nnyingiza yange, ate okugaggawala kwange tekukosa nnyingiza ye. Asobola okuyingiza obwenkanidde wano nange nennyingiza buno naawe n'oyingiza buno. Tulina ebintu ebitumala e Uganda okubanga tuli mu mbeera buli muntu gy'asaanye okwenyumirizaamu. Kye tulina okukola kwe kwejjamu okwekubagiza, okwagala otusaasira n'okwagala okuweebwanga buli mukisa gwe tufuna nga tuteekwa okusaba. Ne tugukozesa okufuuka bammembers ba UBA, Uganda Beggars Association. UBA. Nembakubiriza abantu baffe bano bwe babeera nga bafunye obudde obujja ku business mind, bambi tubasaba mufune ebitabo n'ekkalaamu, ebintu bino mubiteekenga wansi. Situwagala otukyalira emirundi gisoba 10 ng'ebintu bye tukuwa tubissa mu nkola. Ensonga ey'okubiri yenjagala okuyisaawo nga sinaddamu kibuuzo kya muganda nge IBRAH, tuyina enteekateeka era tugenda jjanjula ku mutimbagano gwaffe ogwa www.logicalmotivators.com. Enkola eyo egenda kuba eyitibwa business card. Tugenda kutandika ng'ogigabira bammembers baffe naddala abo abatono ennyo abeerekereza ebirala byonna ne basalawo babeere ku Wolokoso digest, then nga bali ku business mind. Kaadi eyo egenda kuba etegeeza nti tugenda kuba tukola emisomo gy'ebyenfuna buli luvannyuma lwa myezi 6. Naye ng'emyezi egyo 6 tuyina kaadi zino zigenda kujjira mu mitendera gya mirundi 4. Tugenda kubeera ne temporary card ng'osobola ogikozesa oluusi n'ojja mu musomo ogw'omulundi ogusoose n'otadda. Tubeera ne short term ey'emyezi 3, ne tubeera ne long term ey'emyezi 6, ne tubeera ne life membership. Nga gwe bw'oba ofunye kaadi eyo mu ofiisi olunaku lwonna lw'oyagalidde lw'ojja ne tukubangula n'oddayo nga toyina ssente yonna gy'otuwadde. Okay, awo wennyini kansooke nziggyewo ekyo. First things first. Kaadi zino zitandika ddi okukola muzishuwinga ddi? Tuli mu nteekateeka ne muganda wange ono era tusuubira nti ennaku z'omwezi 3 omwezi guno kaadi ezo tugenda kubeera ne kaadi za bika 2. Abali mu Uganda bagenda kufuna eza hard copies, then abagenda okubeera emitala w'amayanja naddala baganda baffe bano abali ebweru tugenda kubawa kaadi zino nga ziri online. Ajjuzaamu then ne tusiivinga ne tujjamu abantu baffe ng'era bw'olina programs ez'enjawulo. Olina Wolokoso w'abayimbi n'obeera ne business mind. Wolokoso w'abayimbi abo tujja baleka eri. Tuba ne extra digest. Then ne tubeera ne extra digest business mind kati abo betwagala side yaffe. Ne bwe tunaabeera ne views 5 tetulina buzibu. As long as abantu baffe bano
basobola so tusubire nti mu show yaffe eddako before 31st oba 30th tujja kuba mwanjula enteekateeka eyo nga n'abantu basobola okulabako ku kaadi eyo bwerabika era kaadi eyo ekyenjawulo kyegenda okubeera nayo kaadi eyo tugenda kugiteekako ebirungo byonna nga teri muntu mulala yenna asobola giduplicatinga ate nga teri muntu mulala yonna asobola kuleeta kaadi eyo n'aclaiminga nti mwe mwagimpa nga siffe kubanga tugenda kumakinga sure kaadi eyo erina features ez'enjawulo nga bw'onaaba ozze we tuli tulina ne machines ezisobola okuverifyinga information eyo kubanga ffe kye twagala ocreatinga twagala creatinga society eri business minded twagala creatinga society ng'erimu abantu abategeera ebyenfuna tetufuddeeyo wasoma ki tetufuddeeyo wakulirawa tetufuddeeyo ina sente mmeka kyetufaako ennyo kwe kubanga minds zo zitegeera olulimi olusuubuzi oba olulimi olufunyi. Thank you. Wakati mu dakiika emu damu ekibuuzo kyange kiri waleeseemu just obubadde by the way but in a good faith of course. Ki ekiviirako abantu okulemererwa okuvuganya ne babawinga out of competition? Ebintu biri bisatu. Ekisooka bw'oba ng'oyagala okustayinga afloat ku competition oteekwa okuba ng'ekintu ky'otunda kebe service kebe product ng'ebintu bisatu biri involved. Ekisooka oteekwa okuba ng'ekintu ky'okola kiri cheaper ekintu ky'okola ng'okikola faster obwangu obusinga obw'ekika ekyowaggulu ate nga kya quality ng'omutindo gwo gwanjawulo. Ebintu ebyo ebisatu bw'oba osobola okuwa abantu product nga osobola ogiderivalinga so fast okusinga abalala. Nyina muganda sijja muyita muganda wange abantu bajja kuŋŋamba mwesibyeko. Wajja mu office omwami oyo wamulaba bamuyita Jeff Bezos. Yatandika kampani ya Amazon yali musajja ng'atunda bitabo. Yayagalanga nnyo okuyamba ba students abali Washington abali California abali New York abaliwa nti bw'oba olina ekitabo ky'oyagala kubanga USA ina culture era by the way abantu baffe bano kanka bagambe USA ekigifudde olwaleero kyeri si olw'okuba yeyina resources ezisinga ez'ensi endala zonna. In fact bw'ogenda ng'onokolayo amasaza agamu agali e US Uganda kirayimenti yaayo n'embeera gye tulimu wano esingira ddala ez'amasaza agamu agali ne resources ze tulina wano nga zibasinga naye kye batusinga okimanyi abasajja abo basomi ba bitabo. Osanga semina ebyomusomo gw'ebyenfuna ng'ejjudde nga concert nkalu. Baagala nnyo okutegeera ssente obulamu bwa ssente butya kye buyinza okutegeeza mu bulamu bwabwe. So nga ffe wano e Uganda kiri vice versa. Bw'otegeka omusomo gw'ebyenfuna wano ku Freedom City ku bantu abatuulamu emitwalo 2 n'ekitundu bw'oba oyambiddwa Katonda oyinza okufuna abantu 4 oba 5 okuggyako nga gwabwerere bajjula ne babooga ne gusaba essente. Kati njagala ogerageranya omusomo gw'otadde ku Freedom City nga gwa byanfuna ogugerageranye ne concert eri ku Serena nga ya mitwalo 3 wali bajjula ne bagoba nga ne kuliko ne VIP tables ez'obukadde obusatu. Si lwakuba nti abantu bano bazisasula nti bayina nnyo bambi baawaba sente zaabwe. Omuzungu kyayita budgeting mu kifo ky'okubeera surprised wa amakubo gezikutte oteekwa zidirectinga wawe ziteekwa okulaga. Fe omuntu waffe atulaba twemwesibako nnyo era tugenda mmulemerako kabaani ku ndongo okumakinga sure nti tafuuka musirusiru oli ayawukana n'ezize. Sente zo oteekwa okuzigaadinga ng'ekyokulwanyisa ky'olina nti kyekisinga kuba ye nnyoko ye kitaawo ye muganda wo ye mukwano gwo ye business partner wo ye buli kimuwo. Mikwano gyo gijja kukulekawo bw'obeeramu n'akasente obeera mulambulufu. Ebintu bino ebisatu bye njogeddeko you must do it cheaper you must be faster ate kiteekwa okuba nga kya mutindo. Buli lw'obanga ekintu kyo ky'okola kya mutindo ogenda kukendeeza ku bantu b'ovuganya nabo. Nyina ebyokulabirako wano e Uganda bye nsobola okukuwa. Tulina abantu abali mu businesses nga za products eza bulijjo ng'omuntu ajja kubanga bw'aba anoonya ebintu ebiri ku mulembe ajja kugamba nze njagala genda wa mbadde ngenda mukubira akalanga ate nga teyasasudde. Kati mulimu businesses naddala eziri mu byokulya okugeza nga Javas oba kangende mu industry y'amafuta kati nga Total Uganda nze emmotoka ezange zinywera ku awantu wamu sigakyusa ne bw'oba oyagala otya. Kati bannaffe bali abalala ne bw'anaasala ebbeeyi n'agenda mu 2.8 petro sijja mmunywa nja kuddayo eri kubanga omutindo gwe gumanyiddwa weeguli ngukozesa ate ngugezeseza. Kati omuntu abintu ebyo ebisatu abijjako amaaso entaana egenda kwesimanga olaba obulireyo okujjako nga owuninga soose eri gye nayogeddeko ewava ebintu bino by'okozesa bw'obanga gwo owuningawo
zanyisa prices zo nga bw'oyagala oba oli cheap oba toli cheap as long as you own the source ogenda ku staying afloat mu competition. Tweyanzike. Let me cross over to Dr. Bale. Dr. Bale, njala tutunulira bintu bibiri. Waliwo kye bayita quality, mwami Chris luli akyogeddeko. Quality, that is omutindo. Ne tubaawo ne kye bayita quantity. Obungi. Bi quality ne quantity lwe birwanaganya competition mu business. Ekisookera ddala waliwo ebintu biringanga bya mirundi esatu. Ekisooka kyetuyinza okuyita interest oba okwagala. Kati ebiseera ebisinga bannannyini business waliwo professor wange omu Professor Bakamu Bulinde yansomesanga research yagambanga nti when you write your nonsense you fall in love with it. Omaze okuwandiika kasasirowo omwagala nnyo n'otuuka ekiseera nga tosobola kulaba nsobizi mulimu oba okiraba naye kati ojja neweesisinkana nga abantu bwe batandika business bambi baagala nnyo commodities zaabwe n'ebintu bye bafulumya ne balemererwa okumanya ensobi ze bakola ne balemererwa n'okumanya bakasitoma kye baagala ne balema n'okumanya biki ebirala ebikola ki ebyekwesa emabega waayo. Kati ebiseera ebisinga obungi interest is alone is not enough but you must have commitment. Okwewaayo n'ogamba gwe nga nannyini business oyina obuvunaanyizibwa obufulumya obulungi bw'ekintu ky'ofulumya. Bwe kaba katunda nga kano nga ko supply nga gwe ayina ka fridge ko abantu we bakyama olina commitment efumba amazzi. Fumbe mazzi towe bantu mazzi gatali mafumbe no banywesa gundi mulwa kuba ekigendererwa kyakufuna sente. Kati quantity oba obungi ekiseera kituuka n'olowooza nti ekigendererwa kyakufuna sente nnyingi. Akatunda kamaze okuggwako bakasitoma bali awo mu layini ekigendererwa kyo kya quantity n'okwata bukwasi mazzi n'oteekamu n'omala okuteekamu ekidirira kyeki amazzi gagenda kulwaza abantu tebagenda kujja wuwo tebajja kulaba mutindo ojja kumaliriza nga togenze mu maaso ng'oggyeko kye twaliise commitment also is not enough but you must add value to the product. Akatunda kano nga bw'okataddewo kiki ky'okongeddemu okulabika nga kaawukana ku katunda aka bulijjo omuntu asobole okusenvula ajje akatunda ke tunywa mu Cafe Javas akatunda k'oyinza okunywa ewalala wonna kali slightly special balina engeri gye bakataddemu ekyo kyekikaguzisa 5,000 kyekikaguzisa 1,000 kyekikaguzisa 2,000 kati gwe nga customer gwe nga businessman olina okubeera ng'okimanyi nti ekiseera kituuka value is about quality n'omanya nti kati omutindo n'obungi si kyekikulu wabula ekintu kyo ky'ofulumiza kiriko value. Mpozi era brother nga bwe yagambye value also is not enough mu mulembe guno gwe tulimu okubeera n'ekintu nga kirungi kya quality ebyo tebimala wabula tutunuulira kati tuyita velocity in business it means speed kijjoddukiramu ng'akamyanso n'obeera ng'osobola okusupply ng'akatunda kano mu Uganda yonna. Era nga bwe twayogedde ku Blue Ocean Strategy akatundako komaze okupackaging obulungi nga kalina quality ennungi mu quantities ennyingi oyinza otya okukwata akatunda kano n'okasupplyinga nga mu buli district waliwo akayina. Ezimu ku companies ze twagala okugezesezaako oluusi kubanga brother nga mu program eri gye nawulidde gye mu uploadinze
yaliko last time yabagamba nti oluusi ekigendererwa twagala nnyo ezo gundi z'ebweru kuba tewali ajja twogerako naye ng'emu ku kampani gye twagala ennyo eya McDonald ekola amandazi ebyo bitumbuwa biki naye yeeyina bu centers obw'enjawulo bwe bayita franchise osobola okukola akatundako nga kalungi nga kalina brand nnungi n'oteekawo centers ez'enjawulo mu kibuga omwo oyitamu n'osinkana abantu nga balina vision 20 something nga batundirawo ebintu bye bimu osaka n'okasinkana wano katunda amata n'ebirala vision 2020 osobola otya okubeera ne speed ekusobozesa okusupplyinga quantity mu bungi ate nga quality mu bungi ekyo kyokka kyekisobola okukolera enjawulo n'osobola okubeera ng'ovuganya noyongeza okubeera ng'oli ayina kantu kayogeddeko nsaba kamalayo yayogedde ayina ekintu kyayogeddeko ko n'agamba nti okubeera ne interest mu kasasirowo ofoolinga in love ne kasasirowo ebintu byo bino by'olina oba muyite nange kasasiro wono omwagala nnyo nti buli kintu kyonna kye bamwogerako kyovola nti omuntu agenda n'abeera mu mukwano waliwo omuntu eyagamba nti abantu bali babiri abantu balinga ba mirundi basatu b'otasobola kuwa magezi omuvubuka omukyala ali mu mukwano oba omulala wokusatu oba yali ani omukyala ali mu mukwano omuvubuka waliwo awo bwenna amujjukira nja mugamba abantu abo tebaweebwa magezi ne bw'oba oyagala otya omuvubuka ng'avubuka nomugaa nti empale erina kubeera mu kiwatu terina bbeere no wansi w'amabina ofa naye mwaka gugunaagwo mubeera mu gguluba empale gyambuse abamu batuuka n'obbagoba ewaka n'agamba muzeeyo oba oyagala empale yange erina bbeere eno bw'oba ogiganye waliwo munywanyi wange bamuyita Daniel Mugo yagamba nti aye zaagula zibeera bwezityo abamu bwe bagamba so example gye mbadde njala okuleeta agambye nti oteekwa okubeera committed nenzijukira example y'ennyama y'ente n'eggi ente yeekomiitinga nti nze ngenda kuwa akanyama akasinga okuwooma naye teekwa obbifiiramu tesobola kusigalawo okutuuka ku buwoomi bw'ennyama yeeyina kuvaawo eyo sacrifices giveeko ye commitment ente yeekomiitinze nti okuwa Dr. Bala akanyama akalungi nteekwa kufa muggwe mulimu emize egiteekwa okufa okusobola okubaako ekintu ekirungi ky'owa omulala bw'otabaako mize gy'otta ng'ojagala nnyo oli kye yayise kasasiro wo ng'omwetaaga nnyo noga ono ye wange ebipale byoyagala bibeere era n'abazadde bano abatula banaddala nga bali mitala w'amayanja eyo abaana abo ababalemeredde ng'omwana akulemeredde omwana wa tomutegeera ffe mutuwe mu weeks ezi ajja kuba mulayini mu counseling guidance and counseling program involvement weeyawukanira ne commitment be bantu baffe bano babadde ayogerako abali involved mu business yemu kubanga business ezo nagamba luliza mirundi esatu tulina kye tuyita me to business IBRAH akola WOLOKOSO extra nange kanjitandike anoonya Misa Kisemakula nanoonya Ronald Mayinja nange kamba nawe n'omunoonya abaana bandwagon effect bandwagon anti bonna gye balaze eyo ebeera me to business then ne wabeerawo abalala be bayita ba me better nti IBRAH wa WOLOKOSO extra ekintu kyakola bayiba serebu kati nze kanoonye abatali ba serebu ne nnoonya abagagga b'omu Kampala bampe interviews zaabwe nzibawe oyo bamuyita me better eyasoose bamuyita me to business kati ono ye me better ze just ku improvinga mu kyobadde okola afuna abantu abalala then ne tubeerawo ne ze bayita zi purple cow businesses purple cow nti business bano bonna nga mumaze okukola interviews zammwe zino mwenna mujja ku bantu yagenda kukolayo ekintu ekyenjawulo ekitali ku mmwe kya mwenna abakola ekintu kyekimu nga kintu kino temukikola yajja akikole mwenna abasaanikire ekyokulabirako kyensobola ekyokuwa ekya purple cow businesses ye muntu eyagamba nti waliwo amasimu ag'amapeesa waliwo Smith Corona musajja wange oli gwe nabagambe yali akola typewriters yagezaako zimproving nagamba nedda kati amapeesa gabadde gakaluba nnyo kangakole nga gagonda yayerabira nti ekyo bakira nti si kye baali baagala kati eyakola paper cow businesses yali ono omwami owa IBM
computers namugamba munnange gwe tewategeera abantu kye baagala gwe mu kuimprovinga bi typewriters neffe tuli mu kubijjawo tuli mu creating a binary system esobola okuconnectinga computer abantu mu nsi yonna ne baba nga bakozesa machine emu ate nga Dr. Bale byakolera Masaka mbifuna e Kampala IBRAH n'abifuna e Jinja omulala n'abifuna e US kati gwe ne bo improvinga si typewriter kyo ne kibanga kye kisinga okugonda amapeesa ng'oli osobola n'okinyiga ng'ozibiriza tetujja kigula era nakakati ensi yavuddewo naawo kwoyo tekinologi oyo kati twayingidde kye tuyita artificial intelligence nga buli mashini yonna eri wano esobola okulaba ginne waayo essimu econnectinga n'emmotoka emmotoka esobola okuconnectinga ne satellite awo twayingidde nti bwe tubuli wano we twogerera wesinkana nga TV yaffe ya extra digest omuntu ali ku YouTube agirabira ku simu agirabira buli wamu weyagala kati gwe aliye atuwuliriza aliye atulaba ayina ka business ko akyatambula empola ng'abantu bagenda ku space bagenze ku Mars ebizungizi byeyongeddeyo biri mu kulondoola eyo biraba eyo yonna gwe ng'osazeewo osigale mu mbeera eyo eya bajjajjaffe tosobola kugenda ng'ali mu laavu n'ekasasiro we okimanyi IBRAH ennaku zino emmotoka ze tuvuga seeyange naye abantu ze bavuga ano mu tawuni kati okimanyi nti wano we tutudde emmotoka yange nsobola ogikoleeza neeyaka nga tutudde wano kakati gwe bw'oba walemeramu bw'oba walemeramu muloko zaffe ziri ng'era osuubira kubanga ennaku zino abantu bayirawe bannayuganda balina okumanya nti tekinologi addukira ku sipiidi ya iriiri nnyo mu obudde bwe mumala nga mwebase waliwo abayiiya eri bali mu kuyiiya gone are the days nga tulina emmotoka 1992 emmotoka eyo ng'omala gituukako n'ogisaamu ekisumuluzo mu luggi n'oteekamu ekisumuluzo mu luggi n'oyingira munda n'okiza mu ignition n'oteekamu kati ennaku zino bajja babimprovinga mpola paka olwaleero we tuli nze emmotoka eyange oyimaano n'ogigamba wa yaka jujujujujuju nekola ki kakati kiba kitegeeza nti omuntu ali mu industry y'emmotoka tugenda mugerageranyako n'omwami Elon Musk nti revolutionize industry y'emmotoka olwaleero ne bw'oba oyagala otya takyadda mabega yaleese tekinologiya agenda in fact yatandika dda mu nsi ziri ez'ebulaaya bano bannaffe abali ebulaaya babimanyi ffe tuli eno tusomako bisome ne tulira biwulire ne tubiraba ku YouTube ne bo babirabako waliwo omukyala gwe nali njogera naye ennaku ezo n'agamba kansooke nkuweeyo eddakiika 2 kuba ndi mu kukyajinga mmotoka yange yakagendako baazi nga 3 bwe naaweza baazi 4 nga ndyoka nvuga ngenda ow'amafuta atunda amafuta tumuwadde period takyaweza mu nsi ya Africa myaka mirala 10 ago tujja kuba tumugjeewo era amafuta tekyali resource gy'oyinza kwekwatako ne weeyagala nnyo mpulira gavumenti zaffe zino nga zizudde amafuta ne zeeyagala nnyo olwaleero tuli mu kugenda oyo kyayogeddeko kyagambye nti tuli mu artificial intelligence ng'emmotoka tugenda nakutuuka ekiseera nga ne sola n'ez'okukyajinga ez'amasannyalaze nga tetukyazeetaaga naye nga yo yennyini it can self propel itself emmotoka n'etambula. The business mind tugenda kubanga tusukawo na koralero njagala kutumira ku bantu bange bali babiri bamaanyi nnyo bali in the US. One of them is my brother Hamis following nnyo sheno atenga musajja yasoma bya teknolojia. Hamis nkutumiddeko nnyo muganda wange owangalirawo mu US nkwagala nnyo. Ntumiddeko omukyala bamuyita Shamia. Omukyala Shamia awangalira Bungereza era nga naye agoberera nnyo program eno yasaba nti tutandike okukola live basobole okukubamu amasimu okubuuza ebibuuzo n'okuteesa awe tulaga nawe nkutumiddeko nnyo kati shirt yako nkagadde nnyo. This is Sylvester Kabombo agamba nti ezange ziva muntu huyo. Sylvester Kabombo is a Ugandan rapper atenga is an artist in sense of music ate artist in sense of art owebifaananyi. Okay. Tetugenda kubanga tusuka wano naye muŋŋanye nebaze Caplog Financial Consult era nga basangibwa ku kibanja kya www.caplogfinancialconsult.com. Nebaze ne Logical Motivators abasangibwa ku kibanja kya www.logicalmotivators.com. Genda ku website zino
genda ku sites zino newe njogerera kati after this show just click in www.logicalmotivators.com oba www.caplogfinancialconsult.com clickingako website nyangu nnyo ejja kubanga ekuleadinga to every step osobola okubanga oregisteringa n'okumanya services ziba offeringa. Abantu baali batusabye tubawe ndowooza ku mulundi guno n'enamba tujja gibawa eya Caplog ne Logical n'okubalagirira we tusangibwa. Kubanga waliwo bannaffe bano bannayuganda abali wano abagamba ne kakati okuva lwe mwatandika Wolokoso Digest Business Mind temutubuulira we tuli. Kantu waliwo omukisa guno okubalagira offices zaffe we ziri. Offices zaffe ziri ku kizimbe kya Uganda Cooperative Alliance Building kisangibwa ku Nkrumah Road opposite ne Orient Bank. Bw'otuuka awo jangu ku reception obabuuze Logical Motivators ku second floor room number 302. Bw'onaatuuka awo ojja kusangawo omukyala ajja okwaniriza obulungi ennyo. Osobola okusalawo tulina fomu awo gye tujjuza. Osobola okusalawo n'oganza njagala kulaba mwami Bbaale bw'abanga yakukoledde, n'oganza njagala kulaba Chris Lule bw'abanga yakoledde, oba n'oganza njagala kulaba Herbert Mona bw'abanga yakoledde. Choice ogirina okusinzira ku bwetaavu bwo na ku kiki oyagala okukola. Naye lwakuba nti ffe mu nkola ennyangu twasalawo ne tugamba no, abantu baffe bano tubayisa mu mitendera egy'enjawulo. Nina amaanyi gange wegali, Dr. Bara ayina agage wegali, Mona ayina agage wegali, ne Monda ayina agage wegali. Tusobola okuzimba spiritually, ne tukuzimba emotionally, ne tukuzimba kwega byonna ne tubikuyisaamu n'osobola okgenda ng'oli package ejjudde. Thank you. Tetugenda kubanga tusukana njala kwebaza Idris Lukwago, Daniel Mugoya nga kwotadde ne mwami Tone Sennabulya. Extra Digest / Business Mind. See you next time. Mbagala nnyo. Bye bye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.